Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe. Program Fayiro ku meeza gy'olaba. Fayiro gye tugoberedde y'Emityana, gombola y'Ekalangaalo. Tugoberedde abavubuka babiri ba Luganda battibwa mu kiro kimu, baakubwa masasi. Ebigendererwa by'okubatta byali ki? Katwongere okugoberera. Nga wayise ekiseera okubuliza kwagenda mu maaso ng'abooluganda baagala okumanya ekyali emabega w'okutta abantu baabwe Ssempewo ne Ssembuya. Awo nno we baategeerera nti omuvubuka omukulu Ssempewo nti yali aganzizza mukazi w'omusirikale wa UPDF nti era n'amuzaalamu n'omwana. Baakiteeberezaako tewaliwo omukazi gwe yayagala, mutabani wange omu gwe yayagalako eyali muka omusirikale nga bamuyita Kasiba nti naye enkambi gy'alimu gye tutamanyi. Ne batugala n'omuvubuka gwe balowooza mutabani bamuyita Ssennoga, naye owulidde kubanga bagamba nti mu kubanga okuzika kuwedde yasooka n'addukako. Kati bw'obanga wakoma ku ekyo oba tokyayongera kugamba nti ate kogenda olumbagane ne kiki? Owulidde Zeyi Esawo Zirimala taata w'abaana bano agamba nti bukyafiirwa baana tafunanga mirembe wadde okweyagala, wabula akubira omulanga eri gavumenti okuyingira mu nsonga ze afune obwenkanya obwannamaddala ku nfa y'abaana be. Obutali bumativu. Omuntu bw'ofiirwa n'otegeera nti omusibe bamusibye, gavumenti yennyini ekutuusaako nejja n'ekuyita, kubanga olwo tokyabiteeka mu ssente toba kutambula bw'oti. Gavumenti yeyina okukunona n'ekutwala n'ekugamba abasibe obalaba baabano. Era gundi DPC Sserunjogi yajja ne bonna bekikwatako n'angamba abasibe tubayina. Okuva olwo sifunangayo kino kye baŋŋamba nti abasibe bali mu kkomera gundi, kubanga sifunangako kwogera kwabwe kwe baayogera nti ekintu kino kyali kikwatagana kino bwe kiti ne bwe kiti. Okusaba ku mu mbeera zino kuli luddawa, kiki olowooza ekyandibadde kikolwa obwenkanya buveeyo? Obwenkanya obuveewo, gavumenti yali badde endaga oba ne bantuukako ne baŋŋamba abasibe bo b'obuuza bali wano ng'obuntu okubabuuza nti ekintu gundi kino mwava kuki okutta abaana abo bonna ababiri. Mu ndowooza ye Muzeeyi Zirimala agamba nti abaakuba amasasi ne batta abaana be baalina ekigendererwa eky'okutta abavubuka abo. Yeesigama ku nsonga nti mu bbaala baasangamu abantu abawera, naye ate lwaki baalondamu batabani be bokka ababiri abo? Enkuba gye baakuba bano okukuba amasasi ne bakuba kizibu okuteebereza teba baali babbi aba baali bazze nga bajjiridde ddala ku ttaba, kubanga ekintu ekinneewuunyisa ennyo ye famire emu bweti, owulira, okugittamu abaana lumu. Kirabika kati kyali kigenderera okutta abaana abo. Waaliwo abantu nga 20. Ebbaala eno Half London, nnyiniyo Fred Mugerwa ye yali ssentebe w'ekyalo kino n'alya magonja mu kiseera ekyo. Kigambibwa nti essasi eryasooka abatemu baalikubira ddala Ssempewo we yali atudde, ate eryaddako ne balikuba muganda we Ssembuya. Baabongera amasasi amalala era Ssembuya yadduka agamba nti gano magye gennyini bajaasi bennyini era ey'amaanyi gye gaamuggweeramu n'agwa ebbali w'ekkubo n'afiira awo. Nze nali nkooyeemu nga neebase obulumbaganyi we bwagira, era oluvannyuma nga bamaze abaana batta omukyala gwe nali ndeseemu okunnyambako yajja n'ampita
twafunye edda abatemu n'ababbi ne Ssempewo bamuse gwe weebase n'enzuukuka kasita nawulira ekyokufa kw'omuntu mu kifo kyange. Ngenda okutuuka nga Ssempewo agudde mu mulyango gw'ebbaala, era kye nalina okukola kukubira poliisi ssimu ku kiki ekintuuseeko. Nagezaako ey'emutetema ku positi nga osita gikwata, nengezaako ey'omusirikale nankonekitinga ku DPC. DPC n'atugamba tubaddeko we tukyali naye katwanguwe tujje. Nansaba endagiriro nenjimuwa bulungi nti ojja Kalangaalo Kyamusisi ojja tusanga ku kkubo, era naye n'atuwa amagezi mubeere ku kkubo we tunaasobola obbasisinkana kuba yali akyali mupya ng'ebitundu tannabimanya. Tumwebaza kuba yatwala obuvunaanyizibwa, yatuukira mu budde. Bwe yatuuka era ng'emirimu gya poliisi ne bakebera emirambo nga kituufu gissiddwa masasi. Ne batandika otubuuza, waliwo enkaayana mu b'ekika, waliwo ennyombe ezibaddewo ng'ebisinga tetukola ki, tetubimanyi. Empalana z'amataka oba ez'ebibanja nga tetulina kye tukola ki, kye tumanyi. Tukuzeewo katono emabega. Omulambo gw'ono owookubiri baguzuula batya? Omulambo mukulu we gwe bayita Sebulime nga ye yali mukulu waabwe ddala. Ye yabuuza ng'amaze okulaba ogwasooka n'abuuza babadde babiri ne Ssembuya. Ssembuya ye nga simulaba. Kati n'atwala obuvunaanyizibwa okutandika okunoonyereza. Bwe yatuuka eno nga tamulabayo n'agenda eno. Kati ku muyembe guli we yagusanga nga nagwo gugudde. Kirabika bwe yadduka bw'ati ne bagamuweerezaawo mu luggya n'agenda nago. Era naye ndowooza bwe yadduka ne gammalamu amaanyi n'agwa. Kati aguzuula wali, tuba tukyali awo mu nsasage ya guno ng'ate batulumba nti noono wuuno alabise naye mufu. Kati poliisi bwe yajja ne yeekebejja guno ne tugitwala ne ku guli, naye era yatusaba nti tusigale nga tunoonyereza ki ekyaviiriddeko okufa kw'abaana abo. Naye nga mu bbaala yonna baakubamu abaana babiri. Tetwategeera nsonga ki, ate era abaali abagumu abaafulumako wabweru baawulira omuntu agamba omu awedde omulala agenze nalyo. Kati ate mu luvannyuma n'ayita abasirikale muveeyo mulimu guwedde. Kati awo waliwo ekintu lwaki abaana battibwa, naye ffe kye tutasobola kumanya. Mpozzi ate oluvannyuma okunoonyereza okulalalala oba luumaazi ze twawulira yayagalako muka omusirikale n'amuzaalamu omwana. Kati kiteeberezebwa nti omusirikale oyo ye yakola obulumbaganyi ku baana abo. Omulenzi omukulu Ssempewo ye baamuttira ku mulyango gwa bbaala era baamwolekeza n'essasi eddala eryabomola seminti. Program fa okumeza gy'olaba katuwummulemu katono tudde twongera okugoberera fayiro eno y'abavubuka ababiri Ssembuya ne Ssempewo abooluganda abattibwa mu kiro kimu baakubwa masasi. Ani yabatta? Awe twagala okutambulira.